Weziweredde essawa 2 ez'okumakya nga bakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform beetegese dda okulindirira abo bonna abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Kawempe y'omu Mambuka okussaayo okusaba kwabwe. Tuwuliddeko amawulire agagamba nti abantu bajja olwaleero okunona forms okulaga obwetaavu bwabwe okwesimbawo ku kifo kino. Si bwe kiri. Twayise buli muntu eyeegwanyiza ekifo eky'obubaka bwa Parliament bwa Kawempe North n'obwa kansala obwa Kazangola ajje ategeeze ekibiina ng'ayita mu kakiiko k'ebyokulonda. Wetukoledde emboozi eno nga twali muntu yenna yazze wabula bakulira akakiiko kano baliko ebisaanyizo bye batubuulidde buli eyeegwanyiza ekifo kino byalina okuba nabyo. Omuntu ajja wano okuleeta empapula alina kuba munnakibiina era tenemwerabira kuteekako membership kaadi yammwe eraga nti ndi memba namba bweti ow'egindi kyabannakiro nnyo ng'oli memba mu kitundu ekyo. Bagamba nti ku mulundi guno bakwekennenya nnyo obuyigirize bw'omuntu okwewala ensobi ezaakolebwa mu kulonda okwaggwa. Etteeka lya Uganda ery'ebyokulonda ligamba siniya ya 6 ye minimum oba ekyenkanagana ne siniya ey'omukaaga naye bwena diguli gitulage tubena diploma gitulage tubena PhD gitulage. Yes, kino kibiira kya substance. Mu kaseera kano bonna batandika okubaka kuyege ku kifo kino bamala bya mbulago anti kyo ng'ekibiina twali gwe kyawanzeeko ddusu. Tewali candidate agenda kuyita mu process etandise olwaleero. Abo mbadde muli abeegwanyiza kweyagaliza omuntu yenna yeeyagaliza kina mutawaana. Bano basinzidde wano ne basambajja byonna ebyogerwa nti Nuupu okuwa kaadi olina kusooka kugigula wabula nti buli omu aweebwa kaadi alina kutuukiriza mateeka wabula si ssente. Tubagamba mujje nga mwagala twandisitadde nswali batuzagala naye tubagambye mujje ku bino bye tubagambye mba mutuleetera tewali ssente zigenda kubeerawo for pre-qualification to become a candidate. Ne bannakibiina ki FDC bagamba nti enteekateeka zino si za kubagwa miguluka wabula ng'okusalawo ani aneesimbawo gamba nga ku kifo ky'obubaka kutandikira ku disitulikiti omubaka gy'asibuka. Kati disitulikiti y'e Kawempe mu FDC district yesusulamu abantu abo neega gundi ne gundi ne bajuza empapula ne bazeeta ku electoral commission yaffe ne tusalawo ani agwe tugenda okulonda oba nedda bwe basooka otuweereza abantu. Okusinziira ku Dr. John Kikonyogo omwogezi w'ekibiina kino ku mulundi guno balina ebyokwekenneenya bingi gamba ng'ebyenfuna olw'ensonga nti ebbanga ttono nnyo eribulayo okugenda mu kalulu aka bonna. Bwe kaba kagenda okujja kali national mulina okutulwa mutegeere kitugenda okukola kakati kiyamba ekibiina oba nedda. Oteekawo kandidate kakati bw'atayitamu taako wennyanyinza okulemererwa ate okudda mu kalulu kali akajja kati ngaffe ekibiina tubibala. Bano basuubira okusalawo ekyenkomeredde oba banaasimbawo omuntu ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ejja. Tugezezzaako okunoonya bakulu mu bibiina ebirala okubaako ebatangaaza ku nteekateeka zino naddala NRM nga baliko emirimu emitongole gye baliko. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.